So government officials mwegenze nga mukola statement abantu bakoowu nnyo bajja bakola ekikyamu. Enanga nkuvuddeko kati ndowooza ngenze ku baana b'e Dubai information itindaba njagala mutangire bebekule mukazi wezuwera na information wano nyingi nnyo ngenze ku baana b'e Dubai. Okusookera ddala njala kwebaza abaana mwenna abawangaalira mu ggwanga lya United Arab Emirates naddala abaana abadde mu detention center bambi mwebale nnyo omulimu gumwakoze ogw'ettendo kubanga ensi eno abantu amu bw'otabawemukula ow'ebbanga bw'otamwemukira teweebaka. Reason being nti tubadde ku social media kuno nga tuleekana ebbanga lyonna naye nga government officials tebafaayo. Gigenda kuyingira myezi gibale gigenda kuyingira myezi 2.5 bukyanga tukuba ebiranga ku social media abaana bali ku TikTok ne bagamba nti bannayuganda bayambibwe nga n'ennyonyi za Uganda Airlines zitudde ku kisaawe entebe tezikyalina mimikuwa tezikyakola ne tugamba gavumenti mujja abaana ba Uganda ensi ezisinga obungi ne zijjayo abaana baazo nga temufuddeeyo. Kati olw'okuba nti mwadde mwagala kubisa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalina siriza abaguze tiketi mule musalawo thereafter mukolagane gavumenti ya Dubai eyongezeyo time babalindemu bwe munafuna sente mugule tiketi. Bano abaana bakoowu nnyo. Ekisooka mu myezi 2.5 Dubai ambasada waayo oba ambasada wa Uganda mu Dubai mu Abu Dhabi gwe bayita Simanyi Kibeddi Wandume Kibeddi obutaswala n'olyoka ojja after 2.5 months ojja olaba abaana bano nga gavumenti ekusindisa okole blackmail oba buzeebuze nga mukola statement sezo. Abantu bandi appreciated ensonga eno bandi badde basanyukira ensonga eno kwe kugamba nti nze Kibeddi Wandume nzize ku gavumenti ya Uganda abaana mwenna mufulumu wano tugende ku kiseba tikke no wazze simanyi taata awunya maama awunya ssenga kojja awunya neiba simanyi neiba awunya maama ezo abaana sito tebaagala ziwulira. Remember nabagamba nti omuntu okwemalako obusungu olina okwogera ekikuli ku mutima. Ngenda okuzanya ka video kuntu akazanyira ku social media naye ebigambo ebirimu sibikozesa wano ate sagala kutusitala bwa bikozesa. Nero kuba nti abaana bano balaze obukambwe eri abakungu ba gavumenti abakoyo balimba njagala mukkirize ebigambo bino bizanye nga bibisiga na bikwata mukuba sobola editinga naye njagala banyabula bassa abantu abakulu n'abaana batawulira video eno munansonyi olwaliro ka video kalina okukazanya nga bwe kali muliro obukawo bw'abantu n'ebigambo bwogenda wako balingiza okuba si birungi matuuga mabawuza video eno naye njagala mutegeera abantu level ki batuuse Museveni kwatusizza abantu okuba nti abantu beekyayi batandika okwogera ebigambo binene ebitayisika mu kamwa. So kusokera njala kusooka okwetondera abalabira video zange nammwe abaana batabazira bantu ebigambo bino mugenda okulya mu video eno bigambo bannayuganda tebisobola kubitika ku mpewo naye olw'obusungu abantu balina ku gavumenti ya Museveni ey'ekiyaaye y'ensonga lwaki bakoze okwogera ebigambo bino nga bagoba ambasada n'ekibinja kyekyali kizze okubabuzaabuza nga basuubiza okuba nti bagenda batwala. So ngenda kabazanyira mwakalabye dda naye ngenda kaddamu naye ebigambo ebirimu please si byange yabannayuganda abyogedde naye nga sandibizanyo olw'okuba nti binennemukko naye njala mbiwulirize tugende mu maaso. Bano abaana bavudde mu mbeera ne bayisa bubi ambasada n'ekibinja ekyagenzo nga bategedde bagenda balimba. So mbasaba mu nsonyi olw'ekyo nga ngenda okuzanya vidiyo eno.
Right. Video ebadde etandika nsoose basaba kubeetondera olw'ebigambo biri mu video eno olw'obukawufu bw'abaana sondooza kansubire mu nsonyi ebigambo si byange bya bannayuganda bali mu detention center e Dubai. Gavumenti byazze okubuzaabuza abaana ne bava mu mbeera ne boogera ebigambo bino so munansonyi wasiye okubeera enkola y'okuzanya ebigambo bino naye olw'okuba nti obukawufu bw'abaana baavudde mu mbeera ne boogera ebigambo ebyo so munansonyi wa bulungi nnyo olw'ebigambo ebyo. Kati katandike ekyatuleese. Nenga sinatandika njala okwebaza mwenna bannayuganda naddala ba bloggers aba National Unity Platform n'abataddemu ensimbi okubaza omukulembeze n'akakiiko ka National Unity Platform n'abantu mwenna basonze ensimbi ku lw'abaana b'okuddayo mwe nnyo balire ddala omulimu ogwo era nsaba n'abantu abalala basigala nga bakola ekintu kimu tusobole okwejjira baganda baffe kubanga luya lwa mu nnyindo olwekula wekka tetugenda kulinda bantu bano kubanga tebalina ssente. The fact is the government, the fake government doesn't have even a single coin in treasury. That's why bakola ebintu bino. Ngade ministry ezimu kati budget ya quotas baziwa million 10 million 2 ngate mu parliament bazisa billions. So if the ministry is land on 200 millions per quarter kitegeeza nteina sente, so they don't have money to facilitate these people. So fe banansi fe tulina okukola omulimu guno so njala kubaza mwenna abantu abasobodde okubanga bakola omulimu guno mubalina mubalerera mwenna mubalerera. All right.